You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Yakola omulimu bw'atuuka eyo yakolera omulimu asangayo ebizibu oba oliawo ebizibu ne bimuleeta noba n'akola ensobi. Neffe ensobi tuzivunaana. UPDF ndowooza kye kitongole mu Uganda ekisinga okuvunaana abakozi baakyo mu nsobi, kubanga bagenda mu kkooti eza bulijjo ate tulina ne kkooti ey'amaggye. Sirabawo ekitongole kirala kiri kinywevu ku kuvunaana abakozi b'ensobi mu kitongole kyakyo nga UPDF. N'olwekyo ndowooza nti tiwali kutomeregana wakati w'abennuuni, kwandibaddewo wakati w'abennuuni n'abakwasa amateeka aba FPU. Naye wabeerawo akoze ensobi, era na wano mu kiwandiiko walabye nga nsaba nti batuweeyo omuntu kubanga luli emabega abantu bwe byajja, abantu bonna twabanoonya, abasirikale abakola ensobi era netubavunaana, era netumanya nti obwomuze guvuddewo gw'okutulugunya abantu. Naye babaayo kakati ng'ono gwe bakuwotinza olwaleero nti gundi yafudde namayingo. Naye abantu bonna ffenna bwe tuba tutambula mu makubo, naddala abali ku bitundu ebyennyanja, nze bwe nzira yeeka, oli bwe yeekanga emmotoka yo ayinza okugirowooza nti yaba FPU nadduka, kubanga yogenda okulaba nga pikipiki gyegudde eriko obwennyanja obutokwega. Oli bw'aba mu nsobi asobola okudduka. Kati ng'oyo bwe yagenze n'alengera abasirikale yadduza akola kibi n'agaa nti bano bajja kunkwata. Naye ebyo byebintu ebisobola okunoonyerezebwako ne tulaba ekyaviiriddeko omuntu ng'oyo okufa. Naye teri musirikale ayinza kwagala kutta Munnayuganda. Ebintu byonna bwe biba, eggwanga teribeera mu vacuum, teribeera mu mwaganya nti kakati wali gavumenti. Etteeka lyayisibwa tulimanyi, naye minisita gulikwatako tanaleeta biritambuza, bagiyita amateeka agatambuza etteeka eryeddene, regulations, tanazireeta. Simanyi biriyo era sijja kubyogerako kuba sibimanyi. Naye manyi nti mu bukulembeze bwa pulezidenti oba mu magezi ga pulezidenti bwaba wakyaliwo vacuum, waliwo wateekwa okusigala nga waliwo abakola omulimu ogwo. Okutuuka ate kiri ekitongole ekirabika nga kisingako ne ku maanyi, kubanga kyo kyakulonda abantu nga batendekebwa mu byobuvubi, ate batendekebwe mu bwobusirikale, ate batendekebwe, ndowooza kijja na kusingako ku maanyi. Nze nga bwe ndaba okumalawo envuba embi, nakyo tikigenda kugamba abantu nti amuvube nga bwe mwagala. Ekigendererwa kya Parliament kuga nti amaggye gakozeeko tuleete ekitongole ekitendekeddwa mu bugenderevu nga kimanyi ne details ez'obutendekebwe mu byennyanja ate ne mu by'amagye. So olaba nti ate ekyo kyo kijja kuba kyamaanyiko. Naye whatever the case, ndowooza mu kumanya kw'omukulembeze amagye gakyakola olw'okubanga kiri ekyogerwako tekinnakola tikinnaba kubeerawo.